Nga liigi ya FUFA yaba musaayi muteerekedde okugibwako akawuka ku Lwomukaaga luno, ttiimu za kiraabu ez'enjawulo zongedde amaanyi mu kutendekebwa kwazo. Okusinziira ku tteeka eppya eryafulumizibwa FUFA eri kiraabu ezeetaba mu liigi y'abanywereri eya Azam Premier League, buli kiraabu erina okuba ne ttiimu ento ey'abali wansi w'emyaka 17. Twagala tubategeke kubanga be baviira y'enkya era baba promising okukola results ennungi, bali mu mikono mirungi, so abazadde tubakubiriza nti eno ye ttiimu yokka esobola okutwala abantu kubanga baali bakirabyeko national team kumpi iringo olwaviira gyogwe yange eno. Okusinziira ku omu ku batendesi ba AS Villa Ibrahim Chiri asangiddwa ne Philip Sozi nga bayamba okutereka ttiimu ya Villa ento, alina essuubi eddene mu ttiimu eno. Yagamba nti yakuyamba nnyo okuliikiriza ttiimu enkulu. Liigi terina tugenda bulungi naye ng'egenda kutereera, naye nga bw'omanyi nti emiti emito gye gigumiriza ekibira, nti bwe tuteese eno foundation wansi era amaanyi tulaba tulina tugateese wansi, tulabe nti bajja kukola ebyo okwongereza kwabo abakulu be bagenda okukola kubanga nabo tulina essuubi tibagenda kwetereza kubanga engeri gye babadde bapya tubawe obudde ne bakoki bakyali bapya, so tubawe obudde. Njirimu lwa nsonga erina ekigendererwa ky'amaanyi nnyo. Etunda abasambi, tekomye kutunda abasambi, eyimusa abasambi kati nga Steven Bengo Segea. Kati naffe kye tuliko wano eno twajja okubeera muneeno naffe kutumula kitone kyaffe. Najja mu Villa kubanga lyekkubo erisinga obulungi wano mu Uganda. Buli musambi ayitirako wano eno abeera successful. Najja okuyimusa ekitone kyange nsobola nange okubeerako pro mu maaso awo era okusamba omupiira ngwagala nnyo. Katonda yampa nga kitone kyange. Ttiimu ya AS Villa enkulu olunaku lw'enkya ekyalira Lweze Wankulukuku, Sports Club Victoria University esamba bannantamega ba liigi aba Vipers e Namboole, Bright Stars esamba Express e Matugga, ne KCCA ekyaza Simba e Nakivubo.